Yeah. Tulowooza nti Pentagon zeetaagisa mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu. Kubanga bwe twakuba olukuŋŋaana Mbalala mu Kaceeka Stadium. Ate mulowooza Pentagon tefuuse mobile byonna mbikoletedde mu kavidiyo kano. Pastor Bujingo finally akikakasizza nti Pentagon yakuzimbibwa Uganda yonna. Kyova olaba ssente tezinawera. Vidiyo yonna ngikuletedde gwe munankyukakyuka gwe tuulukalire eno vidiyo. Mulimu ka comic mbategeeza ku comedy wa Pastor Bujingo akkiriza amaanyi g'abantu. Olunaku olwaleero nga tetunagenda wala vidiyo eno mbadde nsaba okampeleka like wenkaso tambula katukira bunaba njagedde kumanya kweno information ena ddala team Pastor Bujingo wamu ne team no Pentagon tegenda zimbibwa. Mu comment section nawo njagala kumanya gwe ogwa ku side ki. Olunaku olwaleero for the first time Pastor Bujingo alabiseko ku interview nga si ya Salt TV for the first time. Ibrahim Mukasa kyamukoze ate mulowooza Pastor abadde tadduse ku live interview video eno kimanyi temwagirabye naye eri very vital. Olunaku olwaleero nga wenkugambye Pastor Bujingo bikedde ku makyane bimutabukira abantu nga we batandise okubanga abeesala ku kyaki ye. Mujjukire bulungi tino yasobola okubanga ateeka ekungano ku Sande eno naye abantu tebaawera. Okitegere ekintu ng'ekyo kitegeeza ki ntino ebyaddala abantu bagenda bazibuka amaaso naddala endiga ze. Kitegeeza nti Pastor Bujingo aluuzinga ssente nnyo naku zino oluvannyuma lw'okuvaayo n'agakasa bannayuganda nga batakyalina ssente ezisobola okuzimba Pentagon. Yasobodde okubanga addukira Ibrahim Mukasa ng'agamba nti Ibrahim Mukasa yasobola okumuyamba ku zino ensonga nga anyonyola abantu kikyagenda okukola mu ssente ezo. Soka owuliriza bulungi nnyo ng'ayisaawo ebigambo bye naye njagala obeere very keen. Tulowooza nti Pentagon zeetaagisa mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu. Kubanga bwe twakuba olukuŋŋaana Mbalala mu Kaceeka Stadium abantu tebaajaawo. Mbalala teyeetaaga Pentagon. Aba yeetaaga Pentagon. Walaba olukuŋŋaana lw'Embaale. Abantu tebaajaawo Embaale. Mbaale teyeetaaga Pentagon. Waba weetaagawo Pentagon. Ezo kati ssatu. Ezo olwalaba olukuŋŋaana lw'e Busoga. Abantu tebaajaawo. Busoga teyeetaaga Pentagon. Ezo nnya. Katonda yatuwa olukuŋŋaana Fort Portal. Enkuba n'etonya ng'etonya na muzira mwereere. Ekisaawe ne kijjula ng'enkuba teyasiriseeko. Ffenna tubuuza nti singa enkuba teyatonya abantu bandigiddewa. Fort Portal teyeetaaga Pentagon. Ezo ttaano. Katonda atuyambe tumalirize esooka. Mu bigambo byo there is a statement that goes viral so much. Ye statement ya ababuuza Pentagon n'obaddamu nti Pentagon ye nnyoko. Ya nnyoko. Musumba statement eyo wejjusa okugyogera. Sejjusa kubanga Mukama wange Yesu mu Matayo essula 23 atuliza agyesomere. Yagamba abaali bamubuuza obuyinza n'amaanyi gy'abijja. Yabaga nti mulinga amalaalo. Munyirira kungulu. Bya Pastor Bujingo nno nga tubitadde ku mabbali mulowooza ate yali yeesiruka agoye His Excellency Yoweri Kaguta Museveni tamutabukidde. Vidiyo yonna ngikuleetedde mu maaso awo akakasiza nga wagamba nti no mbu tewakyali ekifo kya Lord Mayor era eryasirukwago bannange tewali gwakulira. Bannange ebigambo bibadde bingi nnyo bino byosagala kubyeyogera nyongera n'okujogeza gwe nange oliyo na business ngo yagala kulanga naffe gw'omuyimbi ali eyo yagala promoting oluyimba lwo. Namba yange leo Simba 373 osobola kusinga tubeera tukwisizamu wano ku channel yaffe. Ate Haji Abudu agamba go winanga nawo oliyo n'ebizibu namba eriyo simbiyayo 156 omukubira kunabira nga kwemba soko liza Haji Abudu mali kuletedde Elias. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abudu omusomi w'edduwa nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako jangu kusomere ku dduwa okuva nedda edduwa zaabaawo edduwa zisomebwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko ekusibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira lwadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kukusaasira ajja kukwanukula. Kuba ku nnamba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka
sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Lord Mayor Erias Lukwago Jjajja Tibuhaburwa His Excellency Yoweri Kaguta Museveni yatugamba nti office yo gye weepankiramu baagisaabulula dda. Abatalabika clip nga omukulu n'agamba nti Ham tasobola kutuula mu ntebe ye entebe yagimanyi kyetegeeza ye biki n'agamba oba alowooza nti kwega Ham oba w'amaanyi agendeko asaba akalulu ajje yeesimbewo mu kifo ekyalaba oba abantu banaamuwa. Jjajja yatugamba entebe yo baagisaabulula terina kyetegeeza. Wuliriza Lord Mayor tumale tuwulirize Jjajja. Nkugambye Hamu alina eggaali ekisookera ddala. Hamu tali yekka. Gutunoonya okwata kyagisiiti weeri ate muli mu meeting muteesa ki? Hamu bw'atambula bw'azimba. No, Hamu n'ozimbira ne ku Lord Mayor's Pala. Oyo Hamu asobola okuyimirwa mu Kampala wano njagala bw'aba yeeyita omunene nti ali munene nnyo alina ensimbi ze ayimirwa mu Kampala yeesimbewo nti afuna akalulu. Tozimba ng'ozimbira wa Lord Mayor's office. Zimba ng'ozimbireyo mu oyo abadde Lord Mayor nga yeepanka ono ye Jjajja. Ekifo kya meya ye Lukwago yali takimanyi. Twasaabulula dda. Twateekamu amazzi. Lord Mayor wali awo n'ebikufulu ebijegere. Lord Mayor Kabe Kampala mbadde mugezeeko okwetuga buli kiseera buli kulonda mweteekamu obuguwa bukyamuzi buguwa ono Latif Sebagala buguwa simanyi omulala waliwo ono Werubaga n'eriga sirimanyi kasiba nti oyo Lukwago muguwa abantu abo Lukwago nebesige n'abaana abalala. Ndowooza okitegedde. Lord Mayor Erias Lukwago oli mu ofiisi nga kifaananyi omuntu akola ayinza n'okuba ng'ali mu kyalo eyo Kasensero nga ye Mayor yasalawo ebitambula gwe oli kifaananyi. So ebyo weepankapanka ku bantu oyinza n'okubeerawo nga Hamu ye Lord Mayor okusinziira ku bigambo bya Jjajja bino. Yagamba ofiisi yo baagisaabulula ate temugamba eyo video yadda nnyo. Internet doesn't forget. Eno video yakakomawo nze n'akagiraba. Nze omwana azaalibwa juzi n'akakola ki n'akagigwako so temutunyumiza. Jjajja kye yatugamba kye tugenderako ofiisi yo baagisaabulula ekitegeeza tolina ky'otegeeza. Era naawe bakatukulinde 2026 tulabe oba onofunayo akalulu aka. Mazima gali nti bw'okkirira ne Hamu mu kibuga ojja kubeera disappointed Lukwago. Abantu baakukoowa, abantu baakukyawa kataata wabatama. Baakuwa akalulu kaabwe baakwesiga tewategeera lwaki wayingira wadda mu ntalo kunonooza kulwanagana n'ono n'oli.